nakanjako mayanja Eva eko mukaga mu Butwale abantu we batwe bangamba bagamba kigulu ngabagambe muto wange alina omutima ng'ogw'abanyanya togulabanga teri mu family yonna alina mutima ng'ogw'oyo omusajja natuuka n'omulangira kyobula mu family naye atusinga obuduga bw'alinga abakakwa bwe nali nva Uganda gwe naleka yava nabingo ng'amaze okuyita aze mu senior one gwe naleka ekasubi ne mugamba sigala waabi abantu bonna family yonna bonna oba mmiri baani bonna okufumbirwa omufunta abadde baani omufuna kollo kwago genda mu kyalo baani bonna bafuniddewo abasajja kakati wili batatu yanona ku kisaawe nengende namala emyezi 10 kakati bwe mba nsibula mu kyo kuntwala ku airport wabula n'abafere abasumba simanyisiro abava Uganda abagulya ticket okuva Uganda abagulya ticket okuva England sente ebintu ebyo byabalokole ate abantu abajja bafere era namugamba nti abola munabo ogulya ticket bakufera era bakulabanga omusiru kakati n'olaba nti omuntu alinga ekisode natuuka nga tuli wamu tuli mu nyumba yemu n'oyingira n'omuntu nga alinga atakumanyi ayani Kasasa nkulamusiza ziwa taatawo naye nga nja kuba bulungi kubanga nageze mu ddwaliro ne bampa eddagala abangambi mu lubuto mu Judasiri kati bampadde eddagala n'ebyokusiiga nti sina appetite buli kintu kiba kiwoomerera amalusu gange galaga nti oba olulimi lulaga nti kikaawa naye nga nja kuba bulungi bukiino naggwera nja kuba eno ye Yugi updates nga bulijjo tugamba nti tujja kubaleetera emboozi ez'enjawulo tugende maaso n'okubanga tuwayamu nga tuwogeraganya emboozi ezisanyusa emboozi ez'okusomoozebwa ezo zonna tubeera nazo mu Yugi updates. So njagala okwebaza gwe atugoberera era nnyongera okukubiriza nti likinga followinga subscribinga tusobola okubanga tutambulira wamu ate nawe ali eyo ng'olina emboozi gye wandyagadde tubeere nga tuwayamu ne bannayuganda bonna abatulaba ku Yugi updates sebo osobola okutwegattako akanamba weekali awo osobola okukalaba WhatsApp tusobola okubanga tutambulira wamu weewaawo olunaku olwaleero nate negatiddwako Kasasa Ivan mukozi wa ku radio amaze ebbanga ng'ali ku radio so nate tumufunye omulundi omulala tugenda bantu wayamu naye tulabe ebintu bitambula bitya okutwaliza wamu. Kasasa yala kusaba ombulize ku bannayuganda abo batulaba ku Yugi updates nate tulyoke tweyongereyo abatulaba mbalamusiza mulundi gwakubiri okundaba ogwasooka mwandaba nali muwoteevumu naye era kati ne leero mwami Kisubi bwandabye agambye nti why leero nga era ndowooza nawe bw'oba ondaba olaba sirina nnyo stress I'm okay, ndi fine, sina nnyo stress. Naye mwe namba lamusiza bannange, mwebale kubanga mugoberera Yugi updates, mwebale followinga muganda wange Jackson Kisubi, ate mwebale kubanga muli balamu, Mukama yebale bakuuma, mwebaza Katonda oyo gwe twebaza, ate mwebale n'okwekuuma, n'okubeerawo n'okwagala abantu bammwe nga bannayuganda, mwebale nnyo. Obulamu buli butya bukya twawukana omulundi guli. Nagatta abantu bangi mwami Kisubi weebala ate mwami Kisubi ogobererwa nafuna abantu besimanyi na muwenda abankubira amasimu okuva e Uganda kuva mu America kuva e Canada okuva bananga abantu bankubira banaye bannayuganda mwebale abantu mwenna abankubira mwebale mwami Ashi bamita Ashi mwami yankubira esimu n'abaka ebigambo bye yaŋŋamba bana oliwo abantu oliwo mukadde yakuba esimu n'akaba n'amaziga n'agamba mwana gwe abantu banaye mwakuba amasimu mwebale naye okusingira taata wange mwami Kaggwa yaŋŋamba naŋŋamba nti mwana wange omusawo kakugambye nti stress sooka owummule ensonga za stress era n'abaakubye yaŋŋamba byenjo bagamba mu maaso awo naye ekibuzo kyo kibadde mwami Kisubi ky'obulamu buli butya omwami Kisubi obulamu bulungi guli estate z'omugenzi mutuuseewa bitambula bitya mwami Kisubi mwaka guweze bukyanga bamuzuula ng'afudde taata wange ensonga ya estate gy'obuuza n'ombuuzizza bigenda bitera biri ku ki bwe twamala okukola program naye mwami Kisubi bantu bangi bankubira amasimu ne bangayidinga baŋŋamba ebintu bingi nnyo ne be nali sisuubira
mwami Kisubi mulimu n'abantu be nali sisuubira nti naasobola okunkubira essimu naye olwokuba nalekako essimu yange neekanga omuntu naganze gundi ne ngamba nga bakubya amasimu bantu baakuba bangi baakuba ne baakubye baŋŋamba era ne bampa n'amagezi ge nagatta ne ku magezi taata wange mwami Kaggwa ge yampa n'ensalawo ne ŋŋamba kansooke nninnyemukko because by that time nali nina nga ndi stress nga bw'okiwulira bulamu si bulungi ne ŋŋamba kansooke nninnyemukko ate ne lawyer wange n'abaakubye yangayidinga lawyer yaŋŋamba ebintu bingi n'abaakubye yangayidinga naŋŋamba nti obadde kitute speed naŋŋamba sooka olinnyemukko ekikulu mu byo nti twava ewa town clerk omanyi omuntu bw'afa kye basooka okugamba mwami Kisubi genda mu NIRA funa national ID biki omukyala mumanyi mukyala akulira NIRA nagendayo direct nagenda mu office ye direct era nanyamba nampa omuntu naye byaTaata wange nti obimanyi byo byaliko nti abadde abeera bweru myaka anasiwa wano Uganda biki obimanyi ebyo naye nga omukyala yanyamba nampa omuntu NIRA kati bw'ova mu NIRA oyina genda wa administrator general ogulawo file administrator general kyasooka okukola awandiikira town clerk eri maka g'omugenzi oba wabadde asuubirwa nti waabeera ng'agamba town clerk tuuze enkiiko za famire onoonye ebibuuzo ng'amuwa ebibuuzo ebyo namba emu nti omuntu oyo ddala abadde okwalinako amaka abadde alina abaana yali mufumbo yali bikika town administrator general ebbaluwa gy'awandiika ewa town clerk bw'agiwandiika ebibuuzo ebyo nga bikola kati naffe nagenda ewa administrator general ebbaluwa yawandiikibwa neddayo ewa town clerk enkiiko zaatuula nga bwe ŋŋenda okunyumiza bwe zaatuula fayiro biwanvu kuba ŋŋenda bigamba olwaleero nzize kuyamba bannayuganda bonna ku nsonga ya process eno eya administrator general awantu awasinga obukulu ku process eyo we wano weesookera ewa town clerk bwe wabaawo omuvuyo gwonna ogukolebwa gwonoona abantu abamu ne babbibwa abalala ne bayisibwa bubi abalala ne batafuna bwenkanya which is very dangerous kati leero mwami Kisubi nzize nnyambe bannayuganda nga mbalaga omuvuyo ki oguyinza okukolebwa awo na biki ebyaliwo kati ekibuuzo kyo kibadde nti biri bitya bwe twava oluvannyuma n'entalo ze nalwana ne nfuna fayiro yavaayo wa town clerk nasasula ssente nga bwe ŋŋenda okunyumiza town clerk bagamba fayiro emu yagenda mu kooti endala yagenda ewa administrator general eya kooti neya administrator general nagirabako eya kooti simanyi oba nayo baagitwala naye ekikulu nti byaddayo nange nenfuna kopi eyange yiiyaawo njirina ekikulu nti byaddayo naye olw'ensonga eri ey'abantu baŋŋamba bannayuganda bangi ne taata wange naŋŋamba nti stress ejja kutta mwana wange sooka owummule era kye nakola nensooka ne ŋŋamba nti okay lawyer wange naŋŋamba nti olw'ensonga eno neeno n'abakobe yangayidinga nensooka mpozinga process nensooka njireko awo naye nga newa administrator general naddayokko naye nja kunyumiza naye nga nasooka nempozingamukko nensooka ensonga nzireko awo ekikulu mu byo enkiiko zaatuula minutes zaakolebwa weeziri ziizino wano byaliwo ngenda bikunyumiza so ebintu biri awo nasooka nempozingamu neŋŋamba kansooke stress yandinzise kansooke nindeko ate ne guidance ya lawyer waliwo byembadde ninda nga tulina bye tulinda so naye nga kikulu ensonga ziri wa administrator general. Looza tusooke tugendere ddala awo kubanga wendaba ekinyusi bw'ogambye nti ogenda kubuulira bannayuganda ku nsonga eyo naddala wali ewa town clerk nti bw'aba wakoleddwawo ensobi yonna nti wayinza okubeerawo obuzibu okubbibwa okukola ki kiki kyogezaako okubuulira bannayuganda? Abantu bangi Kisubi bafunye obuzibu babbibwa abalala batulugunyizibwa wansi eyo abalala tebafuna bwenkanya olwa process eno eya administrator general. Ensonga zino nzoogera saagala office ya administrator general munkwate bubi. Nja kubulira ensonga lwaki saagala bankwate bubi. Saagala office ya administrator general munkwate bubi nti yatwogeredde no wabula njogera process naddala wansi eno gyesookera. Bampandiikira ebbaluwa oluvannyuma lw'okubeerayo abantu bange be nagamba bali ab'e Kasubi
bano luli nabayita ba step brothers ne ba sisters ba taata wange naye bangayidinga abantu bangamba Kasasa tokola nsobi abo babayita ba half brothers nti omuntu bwaba ng'obadde temugatta taata naye nga maama mumugatta babira ba half brothers ngera bondaba nange bwendi ewa taata wange bweyogerere ewa maama wange naye fe tukyogerera ddala lumu nti baganda bange hamu baganda bange bweyogerere kati babira ba half brothers babira baganda bange naye muwandiisi omu yawandiika n'agamba nti Oluganda si musaayi wabula Oluganda kikyokola eri omuntu neneeyisaayo n'embeeraayo waliwo omusajja omugezigezi bw'ati bwe yawandiika so ebweyogerere baganda bange ddala Deewo oli muganda wange ebyaddala Rita Nsereko abo baganda bange okitegeera kati bano baali tebaagala bali family bannakanjako bandi mayanja baali tebaagala ngende wa administrator general era olutalo lwali wa town clerk awo ngenda dukunyumiza naye bwe mmalo abantu bano mu kusooka taata wange bwafa nasooka omanyi oli omuntu ow'amawulire tubeera bagezigezi tubeera ba training kati jjukira baali bangobaganya nga be nanyumya emboozi yasooka naye wano bwafa baalaba nti waliwo obuzibu omusajja afudde ate ebyobugagga bino bwe baali baagala okwefunza nga balaba ekyapa kiri mannya ga mugenzi nga balina okunsembeza era bansembeza nga bwe nakunyumiza luli bansembeza obusika babumpadde buli kimba bimbuulidde byonna babitubuulidde amataka ettaka ly'ekalule balyogeddeko taata we yaleka ettaka batugambye n'abaana bonna nga weebali tugenze n'ekasubi era babyogedde Kasasa kituufu taata we yagula ettaka ly'ekalule biki byonna babyogedde kati ba opening up buli kimu bakiŋŋamba bakitugamba naye okusinga ddala bagamba nze kuba nze mwana w'omugenzi omukulu kati nagenda okulaba n'endowoozamu ne ŋŋamba abantu bano nagenda otunula ennyo nga gye balaga baagala kwefunza bintu ttaka baagala dyefunza ery'ekalule ennyumba y'ekawempe okusinziira ku nnakanja kalina bwe yaŋŋamba mu kusooka twali twagala tugifuula ennasale naye nga tugamba ono maama w'abasenfuma ono maama w'abaana maama w'abaganda bange abato maama waffe nti bw'anaaba agenze ebweru manyi alina pulaani egenda ebweru n'abaana nga tugamba oba tukulaakulanye otuteekemu apangisa bwe yalaba kimulya nnyo nakanjako naŋŋamba nti naye ate twali tugamba nti oba tugiddaabirize g'ogibeeremu ng'olukimulidde naye nagenda okula abantu bano najja ngattagatta n'engattagatta bye bazzenga baŋŋamba bagikweddaabiriza ate neŋŋamba abantu bano balina akabadi ke baliko kesitegeera neŋŋaka ŋŋende wa administrator enziruka ewa administrator enzigulawo fayiro nentandika obatwalira amabaluwa mayanja najje mutwalira akolerawo wano webasikira owa poliisi amatayi yaani webasikira owa poliisi juzi owa traffic ono juzi omusirikale asembyeyo owa traffic webasika awo ga ku mukwano gundi opposite akazimba akatunda spare wali waggulu wano koli Kampala paaka mpya ngo yambuka waggulu awo ku kizimbe kya mukwano opposite nakyawo akazimba ako baba bakayita Makayi ki something Makayi watundira spare simanyi maya yeeyita maya bikimayanja namutwalira ebbaluwa yagaana ogikwata nagaana tabimanyi manyi nga tabitegeera n'okusoma enyuma y'abantu obutasoma kati nga nagaana nze sijabi n'agaana ogikwata nenumba nakanjako asula matuga gundi wano wa Kawanda asula Kawanda awo naye mutwalira bbaluwa amugamba ebbaluwa ene buli town clerk kumbe mayanja ali amukubidde essimu nze mukutambula namugaa Kasasa yagenze wa administrator general biki tuukayo nakanja kambuuza ebibuuzo ambuuza biki kati watuuseeyo otya ne mugamba tebatuukayo bati ndi mwana wa mugenzi omukulu nzize kola process ey'omumateeka ekolebwa muntu bwafa kakati owandisiza baana ki ne mugamba abaana ba Bwete bonna nze mukulu Nakaya ali Bulaaya mu Kyotala abaana bakabaganda bange bali abakyotala Nansasa ali Bulaaya omwana Senfuma omulenzi omwana Nambalirwa ne Bwete omuto be baana mukaaga ngangamba njakuwa eddoboozi ndirina ngangamba nti naye abaana b'ebweru tebalina funa mugabo ku bintu ebyo kuba obabo bali bweru nga mugamba lwaki si baana ba Bwete kati oyo ngamba wa amabaluwa amalo gabawa ngenda ng'omunnamawulire baŋŋamba town clerk kati noonya ani amanyi town clerk nga munnamawulire nfuna essimu ya town clerk omwami yamuyita Sempa olwo onoonya town clerk waawa ow'ekawempe kuba nakugamba ennyumba awali amaka ga muzeeyiwo nagamba waggulu wa Muzaata waggulu awo mu kikubo kya Keti Falaawo n'oyambuka waggulu awo mu junction ge maka genjogerako kati awo era Kawempe noonya town clerk wa Kawempe munoonya bamuyita Sempa mukubira essimu ga mwami Sempa njala kulaba mpa olunaku lutuuka ngenda wa mwami Sempa mulaba
mwami Sempa tuogera musajja mulungi tuogera bulungi nnyo era mwami Sempa sina kikyamu kyenkwogerako era toyina musango nange era toyina kabi njagala ngende ku record mwami Sempa town clerk we Kawempe bino byenjogera si bya bulabe gyoli era lebikwatagana kuggwe era sikuinaako buzibu ngenze ku just ku record mwami Sempa nga tuogera munyonyola story yange byonna nga ngamba nga tuogera twalwawo nga tuogera nga byogera bituufu nga mwami Sempa bituufu bino byenjogera bituufu mabaluwa nga mulagako agamu nga gayitaayitamu ngamba kale olwo nyini olunaku ngenda kuwa omuntu oyo agenda kuyamba amanya ajja kuyamba chief nga nze chief simumanyi kakati mbasi navaawo nga akubira omwami bamuyita ayesige awo kwe ewa town clerk Kawempe ayesige oyo oluvannyuma nakizuula nti yaliko ne Rubaga era ndoza mu office ya town clerk oli yampa yalina bye yamuŋŋambako era naŋŋamba ayesige oyo gw'ogamba kwegamba nga nyenda mu kunyumiza nga ngamba agenda omulabe wansi nga kwamukubira essimu nga ngendayo nga ndaba ayesige amuyitiramu nsonga zange nga ngamba kale ojja kujja lunaku bwe luti biki naye bw'oba ojja otambulamu n'emitwalo 2 emitwalo egyabiri giba gya fenga ofiisi okutambuza fayiro tulina okutwala fayiro emu egenda ku kooti endala egenda eddayo wa administrator general endala ebeera yiyo naye fe okuzitambuza ojjamu n'emitwalo 2 naye bw'oba osiimye nga olaba emirimu tukoze bulungi bw'oba osiimye munnange naawe okusiima okumanyi bw'oba oyagadde bw'oba toyagadde ng'okireka naye bw'oba osiimye ng'omulimu tukutambuza bulungi oli osobola omuwaayo akasiimo nga gw'osiimye nga kavudde mu kwagalako ekyo yakyogera bulungi teyansaba ale yaŋŋamba si kyabuwaze naye yakyogera bulungi ng'osiimye kati munnange ng'olunaku lutuuka mwami atuyita lwali Oktoba 25 omwaka oguwedde 2021 Oktoba 25 nga ngamba bagambe bajje nga ntambuza amabaluwa aga town clerk nga batambuzaamu era bali bonna 25 lutuuka tujja tugenze wa town clerk awe Kawempe nsangawo embeera nakugamba nti maama w'abato bange bano maama waffe ono bano mukyakazi watu bamuteeka mu mbeera bamusuubiza ndowooza ebintu ate mu mateeka ebiyinza obutasoboka naye n'abuguumirira n'abeegattako bamusuubiza ndowooza bulowooza nti bayinza bamugamba ojja sigaza ennyumba ojja tugenda kulwana okole bwoti tugenda kulwana mukazi watu naye n'abuguumirira olutalo olwali awo omwami ate oyo ayesige nga nze gwatuma genda okole photocopy mu ndagamuntu zaabwe zonna genda kati omu bamuyita Eva ali awo musomesa wa Nassari omukubano bano baganda batata bange bano bahafu sister batata bange bamuyita Eva nga asumulula olutalo lwaki gwe bitukolera biki situyombangako wabula tuze wa town clerk process ya administrator general Eva nga asumulula olutalo gwaki gwe bitukolera lwaki atuma gwe tutwaleyo naffe ngamba gamujje ngambe etikka mbatwala wa mwami nga bagamwe mutumye mbadde nze mutumye mutuulaawo nga batula mu office natutandika kati nga nga ngenda nga tugenda tukola photocopy byonna nga bitubikola natubireeta nga batandika lwaki yeyagenze wa administrator general obujega because eteeka ligamba omwana w'omugenzi I don't know bano omuntu yenna ali concerned but omwana w'omugenzi nze mwana w'omugenzi omukulu mu mateeka ndi free ogende wa administrator general okugulawo file nga bagamba lwaki yeyagenze lwaki teyalinze banne olidera abantu aboogera nga te olwo banno baani beboogera sibategeera oba bano bato bange tuzoba manyi nange obasaasa obalinde bakule mbalinde oba bakule tyo tugende wa administrator general baali tebaagala ngende wa kyoba omanyi ekyo baali tebaagala ngende wa administrator general kwabo baali balina enteekateeka yaabwe amaka g'omugenzi kugabeera mu contrago bagatwale ekasubi yo baawambayo dda tata wange yawaayo jjajja wange naye process y'okuwa jjajja wange ye nayo gwali mu ggwanga bagambye nti Kasasa oyo bw'anaakula ajja tugoba ekasubi because byonna tata wange yabigamba maama wange kwe musajja watu ne bamuteeka mu ddagala n'akolera jjajja endagaano naye nga bamugambye kiri kati anyway oyo maama we waddembe muntu ekyo sikinaamu nnyo gundi munnange nga meeting etandika ku olwo 25 omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde omusajja atandika meeting nga tuzituuza ebibuuzo nabigambye ng'ayanjula ng'atwennyanja tunyonnyola nze chief wa wano weekawempe awo wa town clerk era nze gwe administrator general yatuwandiikidde nkole bwenti nze ngenda okugira olukiiko lwammwe nze mwami ayesige simanyaani naye tutandika bwe tuti ng'atandika ajjayo ebbaluwa ya administrator general
Waliwo ne yabudde wasimedde inspector general yeno wano eno zino minutes nja gikulaga agaye baluwa eno yabudde wa administrator general naye yampadde ebibuuzo bwe biti nangamba noonyereza ebibuuzo bino omugenzi wa wano ayinako kuno amaka ayina omukyala ayina abaana ayina biki nga meeting etuula nga omusajja alandika twanjulira minutes nga tutandika nga tugenda lukiiko nga lugenda maaso kati ebibuuzo byonna nga biddibwamu naye meeting ebeggwako mwami ayeesiga ono yennyini tumaliriza meeting biwedde mwalimu omanyina okusika emiguwa Kasasa gwe notomanya bintu byaTaatawo gye biri Eva no yaŋŋamba naye Eva naye abantu babi bannaye yakibula ngendo olumu byebinzizaamu ate obusungu naye lwakuba sikyayagala stress mayanja yangoba mu nnyumba ya kitange naŋŋamba si yakitawo ne mungobaganya nenvaayo ne ŋŋenda ewa taata wange mwami Kaggwa era gye nkulidde taata wange musajja wattu tamanyi bintu bya Uganda mwamuteeka mu ddagala mwe mugulira buli kamu ekawempe mwamugulira jumba yamugulirawo kale yes kululwe nga mwagulira fo jumba yagula fo Bwete ekalule mumanyi nti mwabibuzaabuza era mwali mulina kugula temwamulaga wadde n'akantu musajja wattu naye yeeyogerera ebigambo ensi yonna kati banayendoza mwawulira nabibateerako ate waliwo n'ebirala ne maama wange alina ebirala byalina taata wange nange yaŋŋambanga mwana wange Kasasa nguze saagala oboneebonere Masaka nguze abantu bagenda otuziika waffe naye ekikulu mu byo kyenzikiriza nti yagamba buli omu aziikibwawo buli omu ne bano bonna baziikibwawo ekitabangawo ontegeera anga tumanyi kika nti ekika kya gundi neddira mamba famire ya gundi bali beddira nkima nze neddira mamba administrator general process lwaki mwagala mugiremese yakkiriza emmamba n'enkima biziikibwe olwa maama we anti eriyo eddagala lyegaye bamuteekamu ndi musajja wattu yayita amanyi byeno maama we nga kyamugamba kakati Bwete mbadde njalokole booti musajja wattu nga kyakola kale jjukira ate nze bangoba dda nze ndi eno sibifaako kali wulira Eva bwambuuza Kasasa natomanya bintu byaTaatawo nze atabeerayo nze mbeera nammwe mwali mubindazeeko mayanja leyangoba naŋŋamba si wa kitaawo temubiŋŋambye ng'afudde meeting ng'egenda maaso yalimu okusika omuguwa ogwo okweyogerera ebyo meeting ebeggwa yasigazayo ebintu byalinga 3 ekisooka nga omwami yatugamba bannange mmaliriza amaloboozi gaagano omwami Kisubi ngenda gakuwa buli kyenjogera wano nkyogera authoritative nkyogera ku bani n'obukakafu waliwo ebibuuzo ebitawedde eyo waliwo ekibuuzo ekisigadde ku ttaka ly'ekalule then abaana abali ebweru tukanyiza beerondera n'abalipresentinga kuba gwe bagamba gwe balonda basenga bamudisputinga kakati bo baagala bakiwulire mu kamwa kaabwe nga beeyogerera nti ffe tulonze Francis oba tulonze Senga Evelyn bo beesalire waani gwe bakola ki okiwulira kyekyo lwaki njagala babeerewo tukube direct bo beesalirewo ng'abantu bonna bawulira anti beerondera n'abakiikirira mu kifo kyabwe so kati we bakomawo nga tumaliriza those two issues nga baleeta n'ezo documents ezikakasa obwannannyini ku ttaka lye tubadde tukola ki mukaayanira eryekalule kitegerekese kati nsaba fotokopiza ndangamuntu beni n'obufaananyi buli fotokopi ebeerako akafaananyi kamukamu no bonna buli ali mu meeting namutu ebbaluwa gye wafuna yali egamba anti ndangamuntu na birth certificate is what I can give you right now. Papa wadde mu kiko naye byange mufaananyi wange national ID is right now. So okkiriza kankuwa eby'abaana files izo famire nabagambye kopi emu lwaki muleese zino ate abaana bali 3 anti fayiro twabutumye bweziti 3 kati gwe ndaba oleese ndaba oyo aleese ndaba ono aleese muleeta 3 bwokka
kati zino mwonoonye ssente muleeta tukola kopi 3 buli fayiro ne tuteekamu olukiiko luwedde paka nga teruwedde tulwongezza olwokutaano wiiki kale mujje Friday after lunch sawa 8 mujje Friday sawa 8 anti mujje ku Friday sawa 8 this week tumalirize ebibuuzo ebibiri ebisigadde tuprinting minutes muzisayininge kati kutandika process y'okusatifyinga ebiwandiiko omwami n'agamba mwebale kujja mu meeting mwenna ababaddewo ngenda kubawo olunaku olulala lwe mugenda okujja bwe muba mudda tugenda kudda ku bintu 3 ensonga esooka kukubira abaana baganda bange abali ebweru bawe consent nga yeye abakubidde bakkirize nti Kasasa muganda waffe baba waffe yagenda tukiikirira mu nsonga za administrator general nga babakubira simu live nga buli omu waali abantu abali awo waliwo abantu bangi LC chairman yaliwo awo mama w'abaana yaliwo nze naliwo bano baaliwo Eva ne Nakanja ko baaliwo Mayanja yagano okujja jajja yagano okujja waliwo n'oyo omwami waliwo muganda w'omukyalo no mama w'abaana bange headmaster bawe Gombe Senior Secondary School omwami bamuyita Lubwama Hamza yaliwo mwanyina w'omukyalo no mama w'abaana bange oliwe nagamba oyo oliwe nagamba nti we batuuka mu byettaka nti Bwete yagula oba teyagula bwe nalinza nnya amaloboozi luli yoyo gwe wawulira agamba nti bannange nange nkimanyiiko nti Bwete yagula era nange nakiwulirako ye yagula eyo nga musajja watwaze ku saidi yange naye ate mwanyina ngali ku saidi y'abali naye muganda we baba we aze ku saidi yange kubanga naye agamba nakyange nakiwulira ku mbina mu record amaloboozi era ngenda gakuwa mwami Kisubi omwami oyo ayesige ng'akomekereza meeting ng'atugamba ng'atuwa date nakusomezi zaali 29 lwe tukomawo twaliwo 25 nga tugamba 29 mukomeewo tukomekereza ensonga y'okubira abaana abali ebweru ensonga y'okunoonyereza nga bano Nakanja ko yagamba omanyi mu kutugamba eri taata wange ng'afudde yaŋŋamba Kasasa tatawo kale kituufu ye yagula awantu awo era twagale tugambe amazima ogamanye bonna beekuŋŋaanya mu kasenge eri ekalule mu nnyumba bonna Eva Nakanjako baani bonna ne beekuŋŋaanya ne baŋŋamba twagala amazima ogamanye naye taatawo yagamba ffenna batuziika awo naye twalire tunasuusa kyapa nga twagala kukiza mu mannya ga maama kati bwe tubeera mu meeting eno ya town clerk Nakanjako yagamba ebyapa oba baali tebannabikyusa oba baali babikyusiza nze simanyi be babimanyi okubiza mu mannya gaani ga maama waabwe jjajja omugenzi munnange nga Nakanjako agamba nti kwolwo nga 29 nze ngenda kujja neki n'ebipapula byonna documents baali baagala kuzza mu mannya ga mugenzi yafa nadda jjajja ono omukyala kati kebabala bo kye baabala ngambye bali bakola strategy yaabwe ekintu kyabwe kyali kiwanvu naye bakiruka bulungi nga kye babala bwe baza mu mannya ga jjajja wa Bwete avuddewo okitegeera jjajja wa ddembe ogamba nti mpaddewo abaana bange gundi ne gundi kuba Bwete yafa naye ensobi yajjawo yali emu yeri gye wawulira luli mu lutambi lwange bwe twakola video gye twakola luli eddoboozi enakuzanyira Eva yakola ensobi Eva yono gwe gambye ayogera ennyo oyo asomesa nasale yakola ensobi ate ndoza baamunenya naye bamuga Eva naawe olimba wakoze ensobi yagamba muffe twagula ettaka nga tugulira maama waffe kyokka ate nga mu kusooka yagambye nti abaana bonna Bwete abali ebweru eyo waliyo Jumba ali mu Amerika eyo ne Kigundu ne Bwete n'abaana abalala bonna abaana ba jjajja ono mu beesonda ne bagula ettaka munaye olw'okuba maama waabwe yabagatta ne basalawo nti ettaka balize mu mannya ga maama waabwe kati Eva olw'okuba yali akoze ensobi yayagala akisikeyo akizzeeyo agambe nti nze nagambye twagulira maama but it was too late okitegeera kale nolabanga balimu kiri mu meeting ekyo nolabanga balimu era ono omwami ndoza mwamuulya luli ayesige ng'agamba Eva nti totusiriwaza ne chairman yennyini yayogera nti Eva wagambye akatambi nkajjukira noono omwami amuza muganda w'omukyala n'amugamba nedda nnyabo wagambye nti abaana mwasonda ssente mugula ettaka ne musalawo ne mugamba maama yabagatta musse mu mannya ga maama
wano njagala kumanya meeting eyokubiri eya 29 tumaze eya 25 eya 29 mwaddamu ne musinkana anti wetumalidde nga gamba nti ewedde kale ewedde naye ewedde wasigaddeyo ebintu bisatu nalina ogende Masaka eyo okunoonya ku Luganda kuba nabagamba nti bannange taata wange alina abooluganda bwe Masaka andike mazima teba senfuma omugenzi yamuzaala omwana omu naye nga waliyo ab'eŋŋanda ze tosobola nga nti omuntu abeerawo nga talina kika nga Eva bwe yali agamba mukakasa okakasa waliyo taata we alina muganda we omulala yenna lwaki mweddira nkima nga yeddira mamba taata we si ye senfuma si yamuzaala si we Masaka kyoga talinayo ŋŋanda ze era bye mbaddemu wano nga nnoonyereza nnoonya family kati kaweefoono gwe mbaddemu naye newe ebintu bisatu ebyali bisigaddeyo kubira abaana okuleeta ebipapula nga Nakanja kube yagamba eby'ettaka muganda yaba atukiikirira Nakanja kaleeta ebipapula nange ndabo banafunyeyo ku ŋŋanda zaani za taata wange naye olw'ensonga nti kyali kyamangu bwe tukomawo mu meeting eri gyobadde obuze eyokubiri eya 29 omwami ayanja nsonga twaleka kesigambye akali very important omwami mu ddoboozi lirino ngenda dikuwa agamba nti kale mbasiibudde mugende mukomewo wano nga 29 ye yennyininyini asiibula era atuyita nga 29 lutuuka tujja mu meeting nze ntuuka mama w'abaana atuuka n'abaana tukubira bannakanja ko bagaana okujja Nakanja ko mama wange amukubira ne n'amaloboozi kwe gali kuno nti ng'amugamba nti oyo mama w'abaana ajja bimala omwami akwata essimu akubira Nakanja kamugamba nti muliwa bano baatuuse dda aga nti atukiikirire mama w'abaana omwami amugamba wagamba ogenda leeta empapula z'ekalule ziriwa mama w'abaana ayogera ku maama we oli omuto mama wange omuto mama w'abaana alina abaana abaganda babato Nakanja kamugamba empapula ansa sigijjukirawo kyeyawa naye ekikulu kiri nti Polo teyazireeta era teyajja era teyalabikako teyalina na kyeyawambu lwaki tazze omwami ng'agamba kale nze kankola olukiiko ng'amugamba Nakanja kandukole temuliiwo era nze ŋŋenda kukola nga nze bwe ndabye kubanga ensonga yammwe erabika mpanvu temuzze temulugambe temugenda kujja emina kye mwogeddemu temuzze empapula tozireseze watugamba okuleeta omwami atandika meeting Kasasa watugamba okuleeta abantu nga mugamba munnange ekiseera kino kuba kyali it was short notice ayijjukira nze Masaka ndudde ogendayo taata wange yaŋŋamba mbadde sigendayo sikuliddeyo n'okubamanya noonya banoonyi nagendayo emirundi egi ate nga ndi muto ekyo nga kiva mu ddiiro ekyokubiri tukubire abaana amaloboozi gaago njagala ogazannyire bannayuganda bagawulire so kakati twetaaga okukola ki mukubire abaana abo si mwebeere mu lawudi buli omu awulire Hello, Nakai? Yes, this is the officer. He wants to talk to you. You talk to him. Okay. Hello. 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 How are you? I'm fine, thank you. How are you? Are you a daughter of the late Bwete Francis? Yes, I am his daughter. I'm Natalia Bwete, and I live in Germany. So are you aware of the family meeting sitting today? The family meeting for the late Bwete. Were you given the invitation? Yes. Whom do you want to be your administrator of the estate? Are you choosing your brother? Are you choosing your aunties? Or you are choosing Madame Sophie? I'm choosing my brother. My brother Kasasa. Huh? You choose who? I'm choosing my brother Kasasa. Kasasa.
I want him to represent me. You want him to represent you? Okay. Okay. I wanted to hear that. Do you have any document pertaining to the deceased live on an estate, part of the estate in Germany? Excuse me? Did the deceased have part of his estate in Germany apart from you children? Is there any belongings left in Germany which you would like to be included in the minutes? I'm sorry, the connection is a little bit... I'm asking you, Okay. Yes. is there any property the deceased left in Germany which you want us to include in the minutes? In Germany? No. Nothing? There's no property in Germany. Like a house, nothing, like Nothing. even pension, nothing? Nothing in Germany. Nothing. Okay. All right, thank you for your time. You're welcome. Okay, bye. Njagala okubira omulala oyo. So, Olina Kaye Miriam, alonze Kasasa. Ekitegeeza nti obuna ba administrators tulina babiri. Kasasa ne mukyala Sophie babiri. Era bwe kiba kisigadde kino kitegeeza babiri be bagenda okwasaganya ensonga zaaki. The entire estate. Era babawo ekisabwawo babiri bonna balina okukola ki? Okusayininga. Mukyala nnyo bwekiwulire. Tomanya oli omulala ayinza okubaako omulala gw'alonda. Yes, Nansas, this is Kasasa. Hi. How are you? Oh, I'm fine. I'm at work right now. Okay. Now this is the officer in the meeting. We are in a meeting right now. Yes. Please talk to this officer. Talk to him. Okay. How are you? Hi. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. How are you related to late Bwete Francis? He's my dad. He's my father. He was my father. Who was your father? Right now, are you aware of the family meeting sitting to elect administrators to his estate? Sorry? Are you aware that right now there is a family meeting sitting to elect administrators to his estate? I'm aware. You are aware? Yes, I'm aware. Did Yes. you receive the invitation? From my brother. Whom did you select to be chosen as an administrator? Is it Kasasa? Is it your aunties or Madam Sophie? Kasasa, my brother. You are choosing Kasasa. Yes. Is there any property, another property Mr. Bwete left in Germany that you would like us to include in the minutes? Sorry, I'm sorry, the connection is not good. I'm asking you, is there any other property in Germany left by Mr. Bwete the late that we can include in the minutes? No, there isn't. No. Nothing. Hello? 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 Yes, hello? I'm saying he left nothing in Germany. No, he doesn't have property in Germany, no. Then where to the place of work? Did he leave anything at the place of work? Yes? Teri, baba litachakola.
era nga leese mwami Kisubi nga kuwe omwami yennyini ayesige nga akubira baganda bange ababiri Nakayi ne Nansasi ekyokusatu empapula nga abalino zirira tebaliiwo olwo yo meeting eyokubiri eyabiri muwenda era ng'egenda mu maaso nga omukyala naye alina ensonga zaawe ez'obusika ono maama w'abato bange sisobola eno ebyali bingi ng'alina byagezaako okuopozinga omusika tamwagala biki The main dispute. Probation? Main dispute estate. I dispute the hair. The hair, they are on the bar. The hair, which they are telling me to Musika. Bamugamba kunganya just so. Anti kakati. You cannot devise us. You cannot enter another hair. Hair. Abamulonda ba family members. Era abamulonda we bali tebeeganye baabo otudde nabo. Anti wa objectinga. Atuli mu kuziika chairman nga tusaba. Yes, you objected. Family ne kusinza amaanyi. Kati nze siri wano kutuusa kya family kye yasalawo. Ekiwulire? Nze temuzza wano nkyuse bye mwasalawo edda mu family yammwe. Nze muzza wano kwansalinga bibuuzo bino ebive wa administrator general. Ekiwulire? Nze sibagambyeko nti muzze wano kulonda Musika. So kati kyemwasalawo eri nga mmwe abazaala abaana temuzze wano bikyusiza wano. Eno meeting si yabwe buwanga gye mwalondera omusika wano. Mwabateekako eri mu family meeting zammwe mu buwangwa bwabwe. Era mulina kuloonya omukulu w'ekika ne mubikyusiza eri si wano. So objection zo zonna wandikira mukulu w'ekika yamusumika si wano. Abamulonda baabo weebali baalamu bo bw'oba ogamba muyite omukulu w'ekika muddemu mwabye olumbe musumike omulala. Ekyo si nsonga zange nze siri mukulu wa byabuwangwa wano. Ekiwulire? mwami ng'amugamba osobola okutuuza olukiiko lwo yita ab'eŋŋanda tuuze olukiiko lwo gw'otuuzeeko omusika gw'oyagala nga ensuzo byonna byali mu eyo meeting. Maama atuuze omusika. Byonna byali mu meeting nga agiraawo ayagala omanyi wano waliwo ekibuuzo ekigamba nti yaleka omukyala amubuuza anti ku mpapula asayininzeeko nti ndi wife. Omwami amugamba ajjako ekigambo wife kubanga oli widow toli wife. Wife kitegeeza ndi wamu nti taata wange yawandiikayo ebbaluwa awo n'agimuwa n'amugamba ssebo ebbaluwa eriwe ki ekiraga nti oli mufumbo. Omwami yakuwasaako nti nedda yakwanjula nti nedda. Anyway kati mjaji sinkuwa by the ku biche byaliwo meeting ngegena maaso ngeggwa minutes nga tuzisayininga nga nze nsayininga mama wabana sayininga chairman ero C1 asayininga mama wange anzalira ddala asayininga waliwo ne mama wange omuto bamuyita Chitta naye originally mu kusooka mu baluwa yali eyita abalina okuba mu meeting yaliko naye meeting esooka n'atabaawo naye y'okubiri najja n'abaawo nga naye asayininga nono ayesige nga asayininga nga tubaawo nga buli kimu tukisayininze final minutes ng'omwami zezo yaleeta zino minutes azitayipinze ngenda zikuwaako tugenda ziraga bannayuganda nga byonna biwedde. So meeting eno yali yakusalawo ki? Anti meeting eyo ye yali esemba abaana babakubidde nga yesalawo eddamu ebibuuzo bya administrator general era minutes zikolebwe ziddeyo wa administrator general era bwe yali atusubira meeting ey'okubiri mwami ayesige yatugamba kale meeting tuzimaze tusayinize mwebale kusayininga naffe be bawadde mwe mugenda okubeera bagundi babayita bati abalina okufuna letters of administration or whatever nga tusayininga consent letter byonna nga tubikola process yonna nga kiggwawe wa town clerk. Iye mwami ng'ekintu akitambuza bulungi kiwedde tewabaddeewo nnyo buzibu buli kimu kikoleddwa bulungi tusayininze minutes ziwedde. Munnange ng'atugamba nja kukubira okime fayiro yo kopi eyiyo nga ninda nga ennaku zigenda mbandi awo wayiseewo ennaku luno tubadde kwa 29 nga 2 November nkwata akasimu ngambe ye musajja ono bambi yakoze bulungi nnyo yatambuza bulungi ensonga zino kalike yaŋŋamba nti bw'oboza osiimye omuntu nga kintu akitambuza bulungi aye ninamu akasente kange wano ne ŋŋamba wayi amukubire musindikireyo akasente mwebaze keya time mubuuze ne fayiro yange etuuseewa olwakuba essimu omwami nga ŋŋamba gwe mbadde ngenda nakukubira jangu waliyo meeting endala oba yampa date sikyagijjukira ku Monday naye kikulu yaŋŋamba ku Monday waliyo meeting endala ku Monday buuza meeting
meeting ki nti tugenda gitulamu wano waliwo ensonga ze tulina okumaliriza bannyoko bagambye nti bo tebakuwangako consent nga ngamba ye ate ekirala ne jantogene kubina ebintu byekalule kubanga basenga balina ebintu byebagamba balina ensonga zaabwe ne bannyoko bakubya amasimu bagamba nti bo bakyusiza mu ndowooza yaabwe namugaa kale nga mujjako nga mugaa kankuddire nga nsooka nkubira bannyina zeebweru nakaye nga mbuza nakaye mwakyusiza kuba consent bazituwa era kweziri ku fayiro mwakyusiza mu ndowooza yammwe nti nze sigenda bakiikirira nakaye nga ngamba fere tubimanyi ani abikugambye biki nga sista wange yekywakywana nga mugaa no bwe baŋŋambye ono omwami wa town clerk ngaye mwe mwakubya amasimu ne mugaa mwekyusiza sista wange bayomba n'owookubiri nga mukubira nga naye ayomba munnange nga amangu ago nga nsensinga something wrong awo naawe ng'omuntu omukulu Kisubi otegeera ki tuzisayininzi kiwedde era nze ndyokke manyi minati zaawedde buli kimu kyawedde okitegeera omwami out of the blank kubira ngamba waliyo meeting nebuza ne ngamba meeting ate kati awo ne mmanya waliwo ekikyamu banaye gwenga mu Uganda kati awo ndowooza tandise okulabawo olabika walwawo okuwaayo akasiimo akiwulira ne mmanya nti awo kati waliwo ekikyamu ne mmanya okay ampita minutes gundi meeting simanyi baganda bo ayiizaawo obuntuntu ne ngamba omusajja nsooka nkubira baganda bange nga bwe gambye ne maa ne nkubira lawyer wange ne mugamba owaayi nangamba jangu ne ngende wa lawyer wange ne muyitiramu byonna ne mugamba ono nno kati akabadi kaaliko kakukyusakyusa minutes era yandibanga baamulabye go ge mazima kubanga twamaliriza bulungi nnyo minutes twazisayininga ffenna kyaggwa ate kati angamba waliyo meeting endala lawyer wange ng'akwata pen nga ngamba kamuwandiikire ebbaluwa yino nayo njikulaze mwami Kisubi kanjikulage ogirage bannayuganda sijagirayo katono nnyo wano nga mumaliriza meeting tewaaliwo kutwala ku byasaliddwawo gwe temwaweebwako kintu kyonna ebibuuzo kubanga baali badda mu bibuuzo mwe temwafunako mwafuna minutes zokka minutes tezaali mu biki byatuukiddwako anti yeyo fayiro ngenda gikulaga ebeeramu byonna ebeeramu ebibuuzo biri byonna ngeddayo administrator nga bagikuwadde yeyo fayiro gye ngamba gye nali njagala okubuuza eyimiridde ku ki munnange lawyer nga awandiika bbaluwa ebbaluwa nga emugamba bannayuganda yiyo bagisome nti mukulu ssebo mwatuuza olukiiko ku nnaku z'omwezi 25 gwe wennyini n'osiibula n'oyita abantu abo ennaku z'omwezi 29 ne badda ne mutula minutes ne ziggwa meeting ne musayininga minutes kati client wange ngambye wamuyise ku Monday n'amugamba nti ssebo fayiro eyo gikole togikyusakyusaamu ogitwale wa administrator general mu bwangu nga tewali kikyuse yebbaluwa eyo kati omwami olwokuba nali ntidde nnyo nenzira ate ne ku radio enkeera kinenzira ku radio neŋŋamba nti bannange kuba ensonga za taata wange buli omu yali azimanyi ku radio tuba tukolaawo ne fifi naŋŋamba ne mugamba naye ensonga za taata wange nno munnange twamala minutes naye omwami yampise omwami eyo ayeesije ali wa town clerk awo mbw ate waliyo meeting endala biki naabuzaabuza lawyer wange yamuwandiikidde naye nze sigenda ekintu kyonna ekikolagana n'okufa kwa taata wange sigenda kukkiriza muntu yenna kizannyiramu awo we nakoma era bye byali ebigambo byange ku radio ndowooza n'awulira enkeera n'akubira maama wange mutabani wo avuma buli muntu yenna yavumye town clerk n'atuvuma ffenna n'avuma office maze omuwawaabira nagenze dde mu UCC nagenze dde wa MD waabwe ku UBC ne muwawaabira omusango oyo nze gwagenda osemba okuvuma era agenda avuma abantu nze agenda kukiraba omusango gye guli yeetegekere ne balooya be kati mama wange amugamba ne fayiro yammwe nze binnemeredde ngenda bizayo wa administrator general kati nga ntyamu nga ngamba musajja azeeyo fayiro wa administrator general atya kuba nange nali sibimanyi ebyo ngamba waki ekikolebwa oba agenda biiwo oba ki kye nakola nze nga nsirika nagezaako okuddayo kwewa mwami Sempa town clerk nagezaako munoonyaawo ngezeeko ogenda gyali mugambe naye nga waliwo kino naye nennemererwa waliwo sijja kugendera wala nnyo naye waliwo nenemererwa ne muleka
mba ndi awo olunaku olwaddako enkeera omwami nga nkubira jangu okime fayiro yo ogitwale nga ŋŋendayo enkeera ŋŋamba jangu enkya nga ŋŋendayo enkeera tuuka mu ofiisi yegwe ssebo avuma abantu omugaa ssebo si bye bindeese wano kindeese wano kima fayiro yange ngaddamu oli kafankuna aliwo ogenda ovuma abantu biki nga mugaa ssebo fayiro yendeese. Nze bwe wali ovuma ku leediyo bye wayogera byonna nenankubira tewali yakuvuma ku leediyo nani era nemuwa sitole yonna naye yeewunyiza kuba tewali yakuvuma ku leediyo. eya jaji yagenze neya no one abused you on radio. ebirala tunamaliriza administration No problem. They are already informed. So no, as long as the evidence comes out, no problem. Yes. No one. Even my boss. Mr. Esi. You can attack anybody. Even who has told you what is wrong. When zira ngani programming yange conversation. Nenjogera ku nsonga zange nebaza town clerk office nenjebaza. Nengamba nti oli nambuuza nti kiri kiki ekyataata bampa omuntu bankwasa omuntu nebaza town clerk because ensonga zaali zigenda maaso era zigenda kuggwa yankwasa omuntu bamuyita mwami gundi ne gundi naye lwakuba yayise meeting endala ti nga twamaliriza mbangumya omuntu eyo meeting ani yagamba okugyongezaayo ani yasaba okugyongezaayo I have the minutes tewali gwe wasaba kongezeyo yasoleeta abantu bataata the minutes are there sayesije no one atwali yasaba gwe twalwana ng'otugambye nti meeting tewedde lwa nsonga ABCD ani yasaba minutes weziri tuzirina tewali yasaba no era nawulidde nga ogamba mukulu nti yasaba tunowa meetings weziri minutes weziri tewali yasaba the minutes are on record. Yes. And that's what I gave. Tewali yasaba era nawulidde nga yasaba tewali yasaba. Okay. We left the place ng'otugambye mulina okudda ku lwokutaano because meeting tewedde olw'ensonga ABCD. Ate ogandi gundi yasaba ani yasaba? Nze nagamba okuleeta abantu e Masaka. Tugamba okusaba. Ensonga issue tewayogeranako nayo teyaliimu nga tuva wano mu meeting wayogera issue bbiri eyeeka the meeting the minutes are on record. Mina fayiro yo njikuwadde ate okyandeekaanira. Tewali aleekaana. Dda ku leediyo yo oleekaani. Ekyokuvuma ekirungi nze lipooti nagiwadde eyantuma kukola ki? Okumukolera omulimu. Tweyanziza weddayo ku leediyo yo ovume kuba olina akadala kokola ki? Naye fe abali civilized. I came for the file and I didn't abuse it. And I gave it to you. And I cannot abuse you. I gave you. Because in mateeka g'omulimu gwange tebafuma bantu. I cannot abuse anyone, even it's on record. They will get the record. They will get the record. Awali evidence. Tewali kibulago bugamba nti banvuma. Evidence igenda kuvayo kakasani yakufa. Because kino ekintu kyangu nanye tulekinyera. Tweyanziza Mr. AC. Tweyanziza. Kati wano weewali ekinyusi mwami Kisubi. Nga mpa fayiro ng'eriko minutes zo nebeerako byonna ebeeramu bani abasayininze obufaananyi bwa IDs national ID n'obufaananyi bwa buli muntu eyabaddewo buli omu consent letter ne minutes zennyininyini ezibaddewo ng'omwami ampa minutes ze zino zennina zibayita minutes olw'ensonga nti bino ebibaddewo ngenze ku radio lawyer wange amuwandiikidde ekintu ninga akimusuuzizza mu kulowooza kwange yafuna obusungu mu kulowooza kwange naye ate obusungu ne bumukozesa ensobi yakola ensobi because minutes weeziri zistandinga ate ensayininge minutes ensayininge ziri signed ontegeera minutes ensayininge n'akola ensobi n'awandiikirako cover letter ate ebigirimu byonna byonna nga byawukanako bira mu minutes ng'awandiika minutes ng'agamba nti eno ye cover letter ng'agamba awandiika town clerk ng'amugamba nti okusinziira ku bye watuwandiikira gwe town clerk ku nsonga za estate y'omugenzi Bwete twayita meeting nga 25
Kawempe ku division headquarters munaye ulira. However, Ewanu Kasasa Ivan, son to the deceased, requested for a meeting to be adjourned on 29th. Nti nze Kasasa nasaba nti meeting bajongezeeyo paka mbo tukomewo nga 29 nga nze nsabye nze jukira ate yewe yali atusiibula ye yatuyita no Twitter n'atugamba nti muddenga 29 waliwo ensonga gunne tutamaze naye ulire ebbaluwa gye yawandiika ewa administrator general kalike nagambye nti eno wansi gye bisookera ebya process eno kasita bitaataaganyizibwa abantu abamu bireetawo butali bwenkanya agamba nti nze Kasasa nze na requestinga meeting ey'okubiri era n'agamba nti he claimed that the late Bwete Francis had bought land in Kalule districts measuring 6 acres. I claimed naye mu minutes y'omu omwami ayeesige mu minutes agamba nti omugenzi yaleka ettaka eka 6 lyagula ekalule bombo mu minutes. Naye wano mu bbaluwa agamba munze I claim jukira eno yagiwandiika nga minutes zaggwa dda agiwandiika bino ebya ogenda ku radio okumpita mu meeting ey'okubiri bimaze okuggwa ekiri kye nagambye nti nasensinga nti something was wrong. Kati era agamba nti nagamba ngenda kuleeta ba relatives bange era n'agamba nti and also to consult the late Bwete's daughters residing in Germany to select a person among them in Kampala to represent them. Kyokka ye yakuba essimu n'akubira bannyinaze live eddoboozi liiryo n'abagamba ne bakkiriza live n'ababuuza muli baana ba Bwete nti nga bwe mbiwulira bannayuganda bagenda obiwulira oyo babiwulidde ontegeera. Omuntu y'omu ono agamba nti mu byemu ku byagamba ebiri muno naleeta omuntu atakkirizibwa n'asayininga mu bbaluwa oli gwe nagaye maama wange muganda wa maama wange kyokka ku bbaluwa gye namuddiza original gye yampa ntwalira abantu basayiningeko nti buli gwowa asayininga ebbaluwa eyo maama wange yasayininga oyo naye yagamba munaleeta stranger n'asayininga. Ekintu ekirala abiteeka mu coverletter byonna mu coverletter eno. Ekintu ekirala agamba wano nti nina okuleeta original documents naye nga buli kimu yakiwulira nga luli nga bikyali birungi nga tanatabuka era yawulira nga ne mu kwogera nze nga ngamba sibaddengayo n'ettaka sinze naligula bali be baaligula okiwulira taata wange mulina on record nga yeeyogerera nti yagula ettaka eryo ne fracas oli naye simanyi twagula simanyi biki twasalawo teeke manya ga maama waffe biki byonna yabiwulira naye wanaagamba munze nagamba mbu ngenda kuleeta original documents ze sirina bali be babirina ate kati wano mu coverletter yagamba munze byonna bena agezaako okukyusa ekintu akikyuse era wanaagamba wano naleeta omuntu kati at the end of the day agamba nti n'abaana Nakaye ne Nansasi mbu ye tabamanyi. Nakaye Miriam and Nansasi Sophie are not signatories on the document. Mbu kubanga abaana omanyi balina erinnya erya wakati bwe nabeeyita Bwete mu waliwo erinnya erimu lye bataateekako mbu abo ye tabamanyi be yakubira essimu omwami oyo ayeesige. Naye ekisinga byonna ekisinga okunuma ku mwami ayeesige oyo kugamba ebintu ebimu ebiwulikika n'omwana omuto mu Kasasa ye yagamba tujje mu meeting gwe yatusiibula n'otugamba mugende mudde ye mwami ayeesige lwaki ompita mu meeting endala ku Monday for what nga twamaze dda sayininga gundi twamaze dda sayininga minutes ne mukkaanya ne kiggwa. Kale mwebale nnyo mutuuke bulungi zinababijize mujja kujja munoneko photocopies za minutes then file zizo zigende tezirina kukola ki okugenda abali nawe ukomawo code abatozi certify when my birthday bajja bakubira amasimu okay ye mwami ayeesige yali akimanyi nti buli ekigenda mu maaso kiri on record mu bigambo bye nga yeeyogerera. Nze namugamba agambe nti omugenzi yalina ettaka ekalule kalagala nze nakimugamba nti kiwandiike wali omurecordinga story yonna njirina buli kigambo ki kyonna buli kigambo ekyali mu nkiiko ezo nkirina
era ye n'agamba ye ngini nti bano ke bataleese biwandiiko balabika babuzaabuza nze okusinziira ku kyendabye omugenzi alabika ye yagula ettaka era n'akola on record minutes weeziri naye omwami kati nga kyabala leka nkikugambe kukola bino byonna okuwandika eno cover letter nga kyabala akasembayo n'agamba Kasasa ya on top of okulaga unprofessionalism yadda ku radio n'atuvuma n'office ya town clerk yonna agezaako okulemesa amateeka mwami ayeesige sikuvumangako era sivumangako office ya town clerk w'Ekawempe mwami Sempa simuvumangako nadda ku radio n'eggamba leka kubuzaabuza nsonga za taata wange era ekyo kye nakomako because evidence yino gwe wenyini watusibula n'otugamba mugende mujja kudda nga 29 lwaki owandikira administrator general n'omugamba nti Kasasa ye yasaba munze nasaba mbusimanyi nga n'ensonga zange mutukomewo nga 29 oyo ba muntu mulungamu nga abuzaabuza wabawo okubuzaabuza kwenyini so munnange omwami pressure gye namusaako kati bino nambadde nkunyumiza ku 2 minutes pressure gye namusaako nga fayira agitanga agimpa nga njiyitamu nga nsoma bino naye nga bwe nagambye nga nsooka mbiwumuzaamu ensonga lwaki gambye nti nze kuyamba bannayuganda bangi bayita mu mbeera bweti ya bano bamwami ayeesige nti abantu banyigirizibwa bambi oli mukazi wattu oba musajja wattu munaku talina waagenda kuddukira ne bamunyigiriza ne bawandika amabaluwa gano ne bagenda mu ofiisi n'agende wa administrator general musajja wattu n'abeera eyo n'abonaabonerayo naye nga talina amuyamba era bano leka nze kaŋŋambe ku President Museveni nze Kasasa nkola mu UBC ku Radio Star FM ni mukozi wa gavumenti naye olaba nze omukozi wa gavumenti bakozi ba gavumenti bannange basalawo bafutyanke balandika okufutyanka ensonga za taata wange ng'omukozi wa gavumenti nga mukozi wa gavumenti munnange yakikola kati olwo ate abantu abalala bano mwami Museveni nze siri munabyabufuzi Kisubi saagala na byabufuzi era siwagira kibiina kyonna kuba nze ndi munnamawulire naye bino empulira bagamba nti simanya akalulu ka Museveni bano bebonooni ya Museveni because kati bw'abeera muntu wa bulijjo mukazi wattu awenyewenye n'ebintu bye nga bamufutyanka nga bamugira bati ng'agamba nze abo abantu baawo baakola bati ne bati buli munnakawempe nga wali oyiseeko mu mbeera bweti oba bannalubaga ng'abantu bwe batyo babayisa bwe batyo temusirikanga bano bakisubi batuyambye nti baleese platforms zino muveeyo mwerwaneko yogera ebintu mwami ayeesige bw'aba agamba nti nnimba nina obukakafu mbulina amaloboozi mbulina ne mu buwandiike yeyawandiika ewa administrator general naye mulina on record maloboozi ge nga yeeyogerera ebintu emu nga akubiriza meeting zino so abantu mekerawo okusirika mwami Kisubi singa nasirika omulundi guli abantu ba family bano ne bampisa batyo nti baagala ettaka yeeka 6 Kasasa avuddeyo omwana w'omugenzi Kasasa oyo agenda tulemesa ettaka singa kati ndi mu ttaka abantu abandi badde banzita naye mwami Kisubi wampa platform nonga ajanga oveeyo oyogere ensonga za taatawo kati oli aba agamba owaayi bw'anaafuna obuzibu atyamu and abantu bane bantu emirulu era bannange njagala okugamba kuba family mwe abantu ba family eyo nakanjako akolera kazimbe ono omusajja yali akola yafa juzi wano ku NASA yali akola chemical eddagala ly'ebirime yani ono yali akola eddagala ly'ebirime ku NASA wana wasimba benze zebbeeyi ennyo wano ku NASA wano omusajja oyo mwerabidde si quality chemicals akazimba akaddako oyo waakolera nakanjako abantu baawo ku NASA mugambe nakanjako nti ensonga z'ettaka ly'ekalule oba nkirindeko nsooke nkuwa obudde ensonga za Bwete Kasasa yazejjamu stress ziri wa administrator general nakanjako tonkubira busimu kumbuuza nti batuyita ddi essaawa bw'eneetuuka entuufu bagenda kuyita mu mateeka tunnyonnyole ebintu bino naye bambi temwetawaanya temunzita mbeegayiro olw'obutaka eko 6 bannayuganda baŋŋamba ebigambo bingi abantu bambuulirira muzeeyi wayi Kagwa n'ambuulirira mukyala nakanjako anti mwayagala kubba bintu bya Bwete bye mwayagala okutwala mbuzaabuziza mwegase ne jjajja wange azaala taata wange nanjogerera nannangira olw'ebintu bya taata wange
mbadde mbasaba busabi mwami Jumbo oli mu America Jumbo oyo abeera nnyo mu bintu by'abaana aba Nuupu atambula nnyo mu bintu bya Nuupu ali mu America eyo ali Jumba yali musajja mulungi musajja oyo yali musajja mulungi naye oba musajja yabaaki ati wano baba bo kiki ali mu America eyo sigenda kwogera state kamuleka let me reserve that omulala mwami Kigundu Wiruba yakubanga bikonde Wiruba Kigundu kati mukulu Francis nene lwakubangira kutandika okuddamu okuvuga sijja kwogera biwanvu naye mbadde nze kyenkujjukiza nti oba kyenyinza okujjukiza ne Wiruba nti bwe wali omuvubuka wali olinawo obusobozi eddembe lyonna okutunda ennyumba y'ekasubi n'ogenda e Bulaaya n'okola byokoze naye waguma ennyumba n'otagitunda Wiruba n'ajja n'akuliraawo n'asoma okuva senior 1 mpaka senior 6 n'okujja e Bulaaya yavaawo kasubi so naye nga ye foundation gye watukolera ffenna naye Wiruba ffenna atunyiigira we don't know why so mwesonyiwa oyo tumuleke kubanga tugezezaako nze ngezezaako Mayanja yagezaako maama yagezaako kale yandinyiigidde nze naawe naye Kigundu nga bagambye muto wange alina omutima ng'ogw'abanyanya togulabanga teri mu famire yonna alina mutima ng'ogw'oyo omusajja natuuka n'omulangira kyobula mu famire naye atusinga obuduga bw'alinga abakakwa bwe nali nva Uganda gwe naleka yava nabingo ng'amaze okuyita aze mu senior 1 gwe naleka ekasubi ne mugamba sigala waabi abantu bonna famire yonna bonna oba mmiri baani bonna okufumbirwa omufunta abadde baani ovunakola okwago genda mu kyalo baani bonna bafuniddewo abasajja kakati Wiruba yanona ku kisaawe nengende namala emyezi 10 kakati bwe mbasibula mu kyo kuntwala ku airport wabula n'abafere abasumba simanyisiro abava Uganda abagulya ticket okuva Uganda abagulya ticket okuva England sente ebintu ebyo byabalokole ate abantu abajja bafere era namugamba nti abola munabo ogulya ticket bakufera era bakulabanga omusiru kakati n'olaba nti omuntu alinga ekisode natuuka nga tuli wamu tuli mu nyumba yemu n'oyingira n'omuntu nga alinga atakumanyi yeyo family banange gyenjogerako Eva asomesa kasomero kali eyo simanyi bakayitani busomero bwa Nasale bambi omukyale yali omulungi ntabadde yafa tabadde yali mulungi sirowooza nti Harriet abantu abakolera ku Nasaawo omukyalo oyo Harriet yali mukyala mulungi abamu ku batandikawo kampani gye bayita center era mwami Sewatti mwami wa mukyala ntabadde sikuinaako buzibu nkulamusizza taata n'abantu bo siina buzibu naawe naye njagadde bwagazi okimanye nti we baaziika mukyala we Kalule Kalagala Bwete ye yagulawo mwami Sewatti awo ku Nasa era njagadde openly mwami Kisubi mu lujjudde lw'abantu bonna nga nva mu bigambo abantu be bambulira bannayuganda abali mu Amerika abantu bangamba Kasasa bajja kutta Kasasa mu abaana bo Kasasa tokotogera abaana bo biki nakanjako Mayanja gwe yankuba n'onjoga wa mu nnyumba ya kitange n'ongamba si ya kitaawo kyemufa kataka bweko mukaaga Mayanja yayongerako n'agulayo bupoliti n'abukookerako mukimanyi nti Bwete yagulawo n'abaana bakimanyi mwayogera buli mwana awulira bato bange baaliwo ensi yonna nga weeri buli omu akimanyi waliwo omusajja watu munnaddiini sijja mwogera linnya namwogera luli mu video nankubira esimu nangamba kangezeeko bakwasaganya kangezeeko kuba nange ensonga nzimanyi nange ebya Bwete oguleeyo mbimanyi naye omusajja watu yagezaako naye n'alemwa nankubira nangamba mwana wange munnaye nalemeddwa bali bagamba mpagira ggwe kuba nze mbadde njagala musalemu wakati nikuba nange ebintu ebyo mbimanyiiko naye bali bagamba munze ndi ku ludda lwo Eva agamba munze mpagira ggwe nze mbivuddemu era tonjogera erinnya musajja watu n'abivaako yalemwa nakanjako Mayanja Eva eko mukaaga mu butwale abantu we bato bangamba bagamba sikyabwa bano bato bange basenfuma ye bali bafunye obuzibu kantetenkanye kanfule bwe nakikola by the way natandikira olyo tetenkanya ntakula omutwe oba nange kenyini n'abaana bange bwe tuba tufunye obuzibu ntetenkanya kambeeko byenji nina bye natandikirawo kwoloka sannabamanya ntetenkanya obutaka mu butwale mu butwale ne bwe nalugenze wa administrator general simanyi kyanaasalawo oba kikyanaagamba bwe naaba nzizeeyo nja mugamba sirina na nsonga ze nja kuwa nnyo yensonga lwaki sirina stress mwami Kisubi
era kasaba na Uganda bangamba nti Kasasa etakalite abo bajja kutta basudde bye wange bakoze batya ne ngamba abantu bangamba obutaka buleke obutaka mwami Kisubi nembuleka yensonga lwaki sina stress kuba nabaleka lulina ina obusungu nkozesa emotions ngamba abantu bano ne bangobe wa tata wange ne bakola batali bapanga zidiru bagala okuwamba byonna nenyuwa obutaka mbutwale mu butwale ndaba namwe mbulwanira already mwatandika dde okulwana ng'abooluganda mutwale. Kale Kasasa ensonga nzulidde okutwaliza wamu saagala weze mu stress njagala osigale nga tuli mu stress okutwaliza bano bonna bebeekasubi beba beekasubi abantu bange abantu so fa muwuliziganya oba ge masimu g'obadde ogamba Eva gakubira nani nakanjako yasemba okunkubira nakanjako yasemba okunkubira ngambuuza nti katuli kuki omanyi kankubulye mwami Kisubi kye nalaba ku bantu bano balina ebintu bya engeri gye baagala obikola. Mwami Kisubi abantu bendi nabo bembisana nabo mu nsonga za taata wange Kigundu yali akuba bikonda ali US munene balina ssente aluddeyo amaze emyaka oba ameka Wilba Kigundu abantu abali mu California oyo mumanyi muganda wa Bosa amwinako oluganda Bosa naye yakubanga yali world champion bali bakuba bikonde yeyo family gye njogerako kali yalina ssente Jumba ali mu America emirimu gyakola njimanyi sigenda jogera naye ja transport naye sigenda kyogera nnyo oyo naye alina ssente kali abawaire balina ssente be bano ono nakanjako ye muyiiya kali ndowooza aleka yabakubira amasimu n'abagamba nange Kasasa atandise biki kubona ulyako nga bagamba Jumba mweraliikirivu anti ebyamataka musajja kati ndowooza balina ssente abantu abalina ssente bw'oyogera abantu abalina ssente nempulira eko mukaaga ezikayanirwa eke eziri ekalule omukaaga baba balina ssente kubanga ddala singa obadde oyogera ku bitundu noga akalule eka mukaaga zezikayanya abantu abalina ssente abantu bano banaku ku mitima bakopi baavu nagamba taata waabwe baveeyo eyo bayitayo nakasongola bayitayo kakinzi taata waabwe yali musajja mu poliisi era bamutunulira bwati musajja mudugavu nnyo balimu omusaayi gw'ekinobbi bantu beeyo kati omanyi abantu abakopi ku mitima abantu abalina emitima Kisubi osanga omuntu alina agatiba agabye ennyo omanyi abantu abo baliko ekikyamu kati baavu banaku ku mitima ennakasongole waabwe baafuna obutakkaanya balina akayumba ku kkubo kakinzi gye baazika taata waabwe baafuna obutakkaanya n'eŋŋanda zaabwe ezeeyo era tebakwatagane bali baganda baabwe abeeri kale maama waabwe manyi stories zonna mwami Kisubi nga natudde wansi n'enkubuulira ku famire eno bo tebamanyi nti manyi ne muganda waabwe taata waabwe yali azadde n'afa tebamanyi nti byonna mbimanyi bamanyi balina bye batamanyi bye mmanyi naye nga nakubira story yaabwe ekikulu mu byo nti baali tebalina we balaga akabali ke baasalawo okukola baalaba Bwete ono yabagambanga bannayinze sigenda kudda Uganda nze bajja kunziika eno obulamu bwange buli eno ebintu byeyo katinga ne bagamba nze bangobaganya ndi eri bweyogera esibye ndiko kati ne bagamba ate n'ettaka liri wano kati tutusale amagezi ne basala amagezi gaabwe batwale okitegeera kati sigamba baali tebasobola ggula oba baali tebasobola oba basobola simanyi naye bo baasalawo ne beefunzaawo ne bagamba tukoze ekika ekyaffe kikaaki mbwe ekika ekyabwe mbunange mwe tubatuwa Mayanja agamba nti ye mukulu w'ekika omutunulira mukulu w'ekika mubakoze ekika ekyabwe naye balina ekyabwe kyetaata waabwe gye baava baganda baabwe family eriba kugabo bantu bali awo balina rejection nti family eriba gitadde bakoze ekika ekyabwe kati awo kyekigenda okubeera ekyalo kyabwe basimbye amakanda andi baayire bafuna tebasuubira ndi wayinza okuvaayo omuntu asobola okubotola ebintu bino nga bamanyi basetinga ekintu kyabwe nakanja kamanyi akiri mu mitambo ye mugezi Eva yagoberera nakanja kaawo yayongera kaawo omuyi w'amagezi omuugi w'obunyama balina omukyala mu Nakampala muno omukyala aseera n'okugenda ebweru eyo basaba naye omanyi basabira wa mukyalo nani Pastor Imelda Namutebi era Pastor Imelda Namutebi abagoberezi baabo abamu balina omukyala balokole mbu balokole nnyo nakanjako alina ne kalakawalake basabira eyo wa Imelda Namutebi balina n'omukyala ali awo ye muyi w'amagezi omanyi ye mugagga kati ndowooza muli agenda n'abagamba mukole bwe muti yoyo yantwala ewa looya nga nkyali nabo wali mu kusooka looya male nteekeko caveat yali looya we
era ne ngende walo oyo nentekako caveat ku kyapa ky'ekawempe nga nkyali nabo manyi ndi nabo yoyo omukyala yabawa amagezi kati mukole bwe muti. Okay, Kasasa mpulidde naye kati wano wasazeewo n'ogamba nti ebyo wabalese ettaka naye ekyettaka ekyenjagadde omuntu yandyagadde okwongera okumanya nti ate kawempe yayimiridde atya ekyettaka ogambye nti obatadde naye ate mu estate ze twogerako mulimu ne kawempe awali amaka ga taatawo ate eyo kawempe awo waliwo maama wange ne bato bange omukyalo oyo simuyinaako buzibu ate munaye yalimu okitegeera nti simuyinaako buzibu mukyala simuyinaako buzibu naye omukyala dde wano ne tata wange ng'akyaliwo ng'omukyala ekikwewunyisa nno ate bwe twali tukula wulira kano nagendako ekawempe awo tata wange oyajjanga emabega myaka emingi emabega we yajjanga abo nga tukyafena kuba twenkana tuli myaka gyegimu nga tubeera nabaawo era nga mukwano gwange naye kaseera yakwatagana taata wange omukyala nankyawa simanyi lwaki yankyawa nga n'amasimu haji yafa taata we namukuba esimu yagaano gikwata era neŋŋamba taata wange naye omukyala oyo maama w'abasenfuma namukola ki nga tannafa taata wange musajja wattu teyanziramu ansa yamubula ni mukyala nga tanjagala kati juzi mba ntandika bino ebyoku entalo z'abano bino ebyamataka biki nga mposinga ku Facebook yange mukyala yannyambalira yavuma nze yampereza message n'avuma nze simanyi kiki yalowooza oluvannyuma bwe yamanya nti nali ku Facebook yange nali sitegeeza ye kuba ye bambi mu kutolowooza yalowooza era yampandikira bwe yali atandika munzize ngoberera ebintu bino ng'alowooza ndi ku ye n'abaana be so nga nze saali ku ye oluvannyuma bwe yamanya mbu oba saali ku ye oba kiki yalowooza simanyi naye nze siminaako mutawaana era gyali ekawempe ne bato bange bakyali bato ago maka gaali maka ga kitange yes era bano nga banjagaza olutalo olwannamaddala nja ttambula naye kuna bagenda mu office waakiri nja kulinda President Museveni ng'alina waali oba ne ba minister waakiri nensogewo SFC nkuba amasasi naye nga ndabye Museveni nkubulira amazima nja kikola nja sala buli bageze bazanyire ku maka ga kitange omukyala gyali n'abaana simuinaako mutawaana nina ensonga zenjagala okuvumbula waliwo ensonga esooka ensonga y'ennyumba eri ku kkubo lwaki erina ebigambo banka property eyo ngenda ginoonyereza nayo nja kutuuka ku ntobo yaayo nja gimanya tujja gimanya naye kunaa kuyingizamu poliisi oba maama yeewola poliisi nja kinoonyereza naye kunaa kuyingizamu poliisi ey'okubiri bano baŋŋamba waliwo ensonga waliwo ekkubo eriyitawo awo waliwo arrangement eyakolebwa okusasula amakubo biki nina ensonga zenja okunoonyereza oluvannyuma nja zinoonyereza nja zimanya nakanjako ne gurupu yo mayanja musajja gwe nga mwekaliyo emwani mwaloza mugenda fuga buli kimanyi bayimu olubosi bwana biki nakula ndi musajja mukulu nze mutabani wa Bwete omukulu nina bato bange abajja okumbuuza oluvannyuma nti Kasasa naye yali ali kuki kyo kyali mwana nsajja kumbuuza egambe oli musajja mukulu baaba waffe yali ali kuki okitegeera ekyapa bakirina nakibalekera be bakirina ekyapa ky'ekawempe nozaba balowooza bakirina nnyo naye ebyo tebirina administrator kibajjako tekirina nnyo makulu bakirina naye tebirina makulu bajja bisesema naye ekikulu bageze bakola olukujjukujju bwabwe omanyi bo bamanyi bagezi nnyo mugeze mukola olukujjukujju awo we lujja ofunira obuzibu ngenda kuddayo wa administrator mwami Kisubi si tewali ampapya sina kimpapya fayiro yakolebwa wa town clerk neddayo wa administrator sina kimpapya sina kimpapya no one will rush me. So katono nnyo abantu abalaba video yaffe yasooka bagamba weesonyiwe byettaka baŋŋamba weesonyiwe bannanga abantu bankubira amasimu omuli abakadde bambi mukadde n'akuba n'agamba mwana wange naye olina agamba naye gujjajjago lwaki guli weyisa bwe gutyo abantu baakaaba amaziga mwami Kisubi nafuna oba amasimu ameka naye abantu baŋŋamba ekintu kimu bonna abambuulirira ne baŋŋamba nti weesonyiwe ettaka ate taata wange najja akiggala Mr. Kaggwa naŋŋamba nti abantu abo nno bajja kutta jjo tewawulidde gwe bakubya amasasi e Busoga era zinsonga ze zimu babadde leero balina olukiiko nga 15 simanyi biki era nabo bali wa administrator ne bamukuba amasasi lwa bintu ebyo abantu baŋŋamba weesonyi era kyo ne boolaba nafuna stress n'enzigwako bano saabagamba tewali abadde akimanyi nkyasanguza leero
naye nga nze nali nakiteeka dda mutima gwa kusinziira abantu kye baŋŋamba ne muzeeyi ekyo naye nkyesonyiwa ne ŋŋamba ewo obutaka buleke bubawe naye ensi yamanya nakanjako naye munakola muti ensi emanyi nti Bwete yagula awo n'abaana bamanyi ate nammwe mugenda kukayanirawo. Ne maama wekawempe ow'abaana bato muwuliza Mwami Kisubi ombuuzizza ekibuuzo ekyo ntandikirewa ku ssimu nze musika nanti kati ntandikirewa because nze musika omukazi yeegase ne gurupu eri essaawa eno simanyi kikyaliko kubanga ekyandibadde kikolebwa kyandibadde kyangu nnyo oli maama wange at the end of the day bano abaana yandibadde saidi yo abaana bato bange maama Senfuma ne bw'onookola otya Bwete Senfuma ne nambalirwa baganda bange musaayi ebyaddala ne bw'onookola otya abo baganda bange omukyala yandibadde agamba naye Kasasa kyaliko kituufu kuba naye akimanyi ndoza bamusuubiza bino bye bamusuubiza simanyi naye bye bamusuubiza yabimanyi. Mama omukyala simuyinaako mutawaana simuvumangako okujjako bwe twawanyisiganya ebigambo ewa town clerk ne mugamba nga ngamba simanyi behave ne mugamba bw'oba oli muntu mukulu oyagala bakuwa ekitiibwa weewe ekitiibwa olwo nga nvuma olwabiri ebya Facebook naye oluvannyuma n'azuula nti ate naye sigamba ye nali ngamba bali ku Facebook nali siri ku ye awo n'asirikawo naye yandibadde amanya nti eno essaawa si yankaayana ekisooka n'amanya amateeka kye gagamba kubanga n'etteeka pulezidenti yalitaddeko omukono etteeka ly'obusika baalitaddeko omukono alina okumanya amateeka kye gagamba number 1 number 2 amanye nti minutes zaakolebwa twavaayo dde wa town clerk minutes weeziri ziri mu kooti ziri wa administrator general. Number 3 amanye nti maama wange era maama w'abaana bato bange ekyo tasobola kyejjako alemikayo kudda mu byakayanira nnyumba ago maka ga Bwete bato bange bali bannansasi we banajjanga nze yali enteekateeka yange wulira enteekateeka yange mwami Kisubi enteekateeka yange yali nti nalina ensonga zaali bbiri awantu awo wabeerewo that was the first one nti wabeerewo bato bange bajja bavudde ebweru ffenna tubeerengaawo tukuŋŋaanirengawo naye oluvannyuma ne ndabanga ate maama w'abaana wano omukazi wattu wajja fees omanyi ennyumba yagigiraagira nassamu abapangisa nalikawaawo wajja fees z'abato bange tezinayo zijja kuva kati bwe ntunuulira ensonga ya fees aladdewo bukiyosiki ennyumba agitemyetemyemu n'obusente obuvaamu tebugasa nendeeta ekirowoozo ne mbagamba nga nkiwa nno bano abaali tebabyagalira ddala yawe wava n'olutalo olw'amaanyi okukaayanira awo n'okubeera nti waliwo embeera nga ndabye nti bano baagalawo baali baagalawo ennyumba bagyagala ne mbagamba bannange lweme kkaayana bwe kiba kisoboka ate nakanjako naye yennyini yakiŋŋamba yaŋŋamba Jumba yakimugamba nti Jumba yamugamba awo awantu mu disposinga ewo off owulira abaana abo nze nga saagala mbu tutundewo tufutulye ssente tutundewo tuzimba apartment zitegerekeka abaana abo bafune bye bajja school fees okitegeera tufune awantu we tudda nga waffe nti wano we waffe nze yali enteekateeka yange nga waliwo projects ezivaamu ssente ennyumba eri awo e Kawempe okitegeera eyinza kuba ku ssente nga meka apartment zizimba ssente meka Senfuma n'aba n'emizigo 3 egimuweerera nambalirwa emizigo ennyumba 3 ne Bwete ennyumba 3 ezimuweerera okiwulira naye olwokuba bano baali baagala ennyumba era nabasuuza nsuuze baali bajagala nga bafiirawo kati ye maama ekibuzo kyobadde ombuuza nti maama mwami Kisubi omuntu akulaze kuba ye bw'abandaze nti ali ku ludda luli yandaga kuvaana taata wange akyaliwo on record ne taata wange ne message njirina nga mugamba naye namukola ki musajja wattu teyanziramu ekyo kugamba omukyala akulaga nti takwagalirako ddala kati mutandikirewa era nze nkugambye nasooka nempumuza mu stress nensooka nsirika nina lawyer eyankubi omu kubankubira amasimu naŋŋamba nti mwami Kasasa labanga ogatta family kyenjagala njagala bali abaana b'ebweru nange ne bano bato bange ne maama waabwe ffenna tubeere happy ffenna tubeere basanyufu kati ye simanyi kikyaliko kubanga kati nnwanirira ettaka omusajja lye yagula yeegase ku sayidi eri olwokuba bamusuubiza ndowooza omuwa akayumba ontegeera mwami Kisubi mu bantu abalala bankubira essimu mwalimu omukadde kamukunyumizeeko manyi tunaatera maliriza obudde bugenze omukadde yankubira abeera mukono eyo naŋŋamba mwana wange nange ndi eno ndi maziga
naye omu ku bantu abo yazaala omwana. Omu ku bantu abo yazaala omwana. Omwana oyo ne jjajja amumanyi. Naye abantu abo babaaki ne sitaani oyo wa rejection. Lwaki bo baziraazira? Ne ngamba siriiyo bw'omu eriyo n'omulala gwe baazira. Omwana gyali ali Bulaaya. Naye omwana baamuzira. Jjajja ne yeeyogezaawo ti omwana wange anti taata we munnange balayika oba bamuloga oba biki naye omwana waffe omwana wange ddala munnange omukadde nga yabinnyumiza. Naŋŋamba naye nange munnange muzukulu wange bamurejectinga. Taata we sigenda mwogera kamureserving mulekere ndimwogera bwe kiriba kyetaagisa naye kamureserving. Taata we si yali obubi naye taata we biba nange kwegamba rejection eri mu family. Oyo mayanja gwolaba bomanyi tebamanyi nti mbimanyi naye nze buli kimu nkimanyi kibakwatako. Ya rejecting omwana mu Eastern Uganda eyo. Ya rejectinga omwana aba agenda okwanjula n'alyoka ne bamuyita n'alyoka ata avaayo mbw ate akola ki muye taata w'omwana. Naye ng'omwana muwala amrejectings. Kaka balina ekizimu ekisitaani kye kya rejection. Kuba kati omwana bambi omwana omuwala kyana kito kibebi kirungi. Why do you reject ekyana ky'omanyi nti kikyo? Bannange ne bwe tuba tutya bakyala baffe ng'otya mukyala w'e Uganda ng'oli bweru otya mukyala w'e Uganda ng'omutyanga ki? Naye bannange nga wazaala omwana aba mwana. Kati nawulidde oyo gwenjogera ku taata w'omwana yabadde ajaguza 20 years anniversary ne mukyala we. Ajaguza 20 years anniversary. Ale Mukama yannyamba nti buli kimu ekibakwatako yonna gye bali nkifuna. Buli omu ekimukwatako yonna gyali nkifuna. Manyi ale ekikwewuunyisa bannaye simalina kumanya. Ale nategedde nti ajaguza 20 years anniversary. Olowooza ntegeera nti amanya ga mukyala we. Okimanyi nti gonna manyi. Okimanyi nti gonna manyi amanya ga buli kimu ekiba kigenda mu maaso. Anti byonna mbimanyi naye bo tebamanyi. Naye ekyembategeeza okulaga mwami Kisubi nti rejection. Abantu bano simanyi Kabira. Taata wange lumu yagamba Kigundu oli gwe mbadde nkunyumiza boxer. Kankusembezeeyo emboozi eno. Kigundu boxer yafuna n'ekisipi welterweight champion edda myaka abajali ya emabega kawo mu myaka gya 9 ba 9 awo nga kitenda atandika. Wilba Kigundu musajja wange taata wange bwalwala abadde alina pressure ne ya wansi ogimanyi pressure ya wansi gye bayita pressure ya wansi. Kati embeera bwe mukwata yakomawo ke Uganda. Bwakomawo ke Uganda naye abantu babi mwami Kisubi. Abantu abalinga bakuŋŋaana Bwete bwe yajjange Uganda ekawempaawo bakuŋŋaana nga bwe bati yajja Uganda n'agamba bangezeeko Uganda wano ngezeeko kubeerawo yaliwo ke emyezi. Bonna baamwesamba ng'abeera mu kayumba n'abeera mu musajja wattu. Paka we yagamba kanzireyo Germany n'addayo. Bw'abeera Germany n'agamba kangendeke wa Kigundu. Kigundu ono bano Bwete ye yabayamba okgenda ebweru. Kubanga yejjukira yali yagenda dde Germany. Batoobe n'agamba nti baana bato bange kuba nagambye bagatta maama baganda be. Nagakamba yambi Kigundu n'amuyamba bw'obusende bwali n'agenda mu America. Taata wange agamba kangendeke wa Kigundu nfuneyo mbeereyo komanyo kubeera nga olina stress oli mulwadde pressure obeera n'ebirowoozo kangende wa Kigundu eno mpumulireko eno kubanga ono muganda wange. Mwami Kisubi leka nkuzannyire eddoboozi lino. Kigundu nga bagambye muto wange alina omutima ng'ogw'abanyanya. Togulabanga teri mu family yonna alina mutima ng'ogw'oyo omusajja natuuka n'omulangira ky'obula mu family naye atusinga obuduga bw'alinga abakakwa. Bwe nali nva Uganda gwe naleka yava nabingo ng'amaze okuyita aze mu senior one gwe naleka e Kasubi ne mugamba sigala waabi abantu bonna family yonna bonna oba mmiri baani bonna okufumbirwa omufunta abadde baani omufuna kollo kwago genda mu kyalo baani bonna bafuniddewo abasajja kakati wili batatu yanona ku kisaawe nengende namala emyezi 10 kakati bwe mba nsibula mu kyo ky'okuntwala ku airport wabula n'abafere abasumba simanyisiro abava Uganda abagulya ticket okuva Uganda abagulya ticket okuva England sente ebintu ebyo byabalokole ate abantu abajja bafere era namugamba nti abola munabo ogulya ticket bakufera era bakulabanga omusiru kakati n'olaba nti omuntu alinga ekisode natuuka nga tuli wamu tuli mu nyumba yemu n'oyingira n'omuntu nga alinga atakumanyi. Taata wange nga yeeyogere yaliiryo. Taata wange ndowooza owulidde bw'agamba nti Kigundu ogutima olina ogutima yamukyunya n'amuyisa bubi nti ne bwe yali ava ku airport yamusiibula nga naye batuuka mu nnyumba ya Kigundu bayisiŋŋanya ng'abajja n'abajja nga tayagala namulabako.
naye jjukira muganda waabwe Kigundu yasomera ava mu kayumba ka Bwete kali ak'ekasubi ke baamenya ne bazimbira jjajja we kasubi yawe ennyumba. Abawuliriza we njogera njagala nnyo abantu bano mbamanye yensonga lwaki nabagambye I want to open up. Kasubi ku senior secondary ng'ayambuka ku Masiro waliwo essomero awo ng'ayambuka boti ku Masiro waliwo essomero bayita Kasubi SS. Ekyemmanga awo omukadde aliwo gwe bayita jjajja Eric. Gwe buuze wa jjajja Eric. Awo yoyo jjajja wange yoyo gwe njogerako mukyala. Akayumba kalingawo walingawo edde omukyala bali bamuyita Nabbosa. Taata wange ne maama wange nga biri bye nayogera lulimu eri gundi esooka gwe baagulako ka poloti ako mukyala bamuyitanga Nabbosa. Yalinga mukazi alina oguloboozi ogunene. Kati awe walinga akayumba ka taata wange Kigundu we yavanga okugenda okusoma. Naye Kigundu yachunya taata wa bye biri byegambye ndi musajja watu yabaagala abantu bano. Naye bamuyisa bubi. Ale bambi nga tamanyi nga awuliriza nnyo maama we. Jjajja ndowooza agenda mwoya musajja watu okuba abadde eri ate kati n'okubeera ndi yafuna pressure ng'emweraliikiriza alowooza kino alowooza kiri ng'ebimu si byaliko. Yeeye embeera munnange mwami Kisubi. Kale atulabe omulungi ndowooza owulidde ye UG updates mboozi ya Kasasa Ivan. So emboozi bwetyo bwetambudde.